oba ngambe nti si kya bugunjufu si kya myaka gino nga tuli mu 2025 okulaba munnamawulire ng'akubwa bw'atyo, okulaba omuntu ng'akubwa bw'atyo, ndoza kansooke na ku muntu, okulaba omuntu ng'akubwa bw'atyo mu myaka gino naye ate okulaba munnamawulire abeera muntu eyasoma omulimu omutendeke. You get? Bwe lwe tukola omulimu guno ogw'amawulire abamu bafunamu endowooza nti twereeta bwereesi. Nja kuwa ekyokulabirako olunaku lumu nali nkavalinga okwekalakaasa ku luguudo ono olwanyendo nga terunaba kukolebwa. Oluguudo olwo wabeerangako okwekalakaasa kungi. Naye olunaku lumu omusirikale ejja n'atubuuza ne munnamawulire gwe nali naye n'abuuza nti ejja n'ambuuza nti owaayi ani akuyise wano? Ne mugamba nasooka kuddiramu ku toni yawaggulu ne muga tuli mukwata mawulire nti ani akuyise? Ne mugamba nti munaye ffe bamawulire tujja ne tukwata. Kati ye kwe kumbuuza naye nga nambuuza ebbaluwa ye kuyita wano eriwo. We nategeerera nti lino ndina ddebe. Kati bwe nasensinga ekyo netegeera nti ono mubuyabuya taliimu katoola okumbuuza ebbaluwa. Kubanga nze ebintu ensonga eno ngirinako obusungu bungi nnyo n'obulumi. Neŋŋamba ate ono okumbuuza bw'ati oba nga ategeera atya. Kati bwe nakitegeera ekyo nensala ku speed neŋŋaye ono mubuyabuya abeere tagoberera amawulire bwe gakola ambuuza ebbaluwa nti endeeta okukavalinga ekigenda mu maaso. Kati bwe nategeera ekyo manyi nze bwe ntegeera omuntu nti obwongo buli awo nsala ku speed naye mukama nga nti embeera eri bweti ne bweti netuvaawo mu kifo ekyo we twali. Oba omusirikale oyo mu mbeera wetolooza nansonga lwaki yandibadde alya oluguudo twali tulaga ekigenda mu maaso n'okwekalako soge naye kwayita mu mbeera eyo abatuuze baali balaga ebinnya ebiri ku kkuba ebyo biki ebintu ebifaanana bwe bityo era ebireetawo okwekalakasa naawe ekikuleese kujja kukuuma mirembe kubona okwekalakasa kuli mu mateeka that is singa kubeera kukoleddwa nkugobeera amateeka. Simanyi oba ekyo yali akyebuuziza naye bwenzira ku kyeggula ekyabaddewo kiri ekyomunnyendo wali oyinza okulowooza nti omuntu oyo akikoze nga ye akikoze n'obutamanya naye kino kyabadde kiteeketeeke. Owulira kyabadde kiteeketeeke era tufunye amawulire okusooka nkutegeeza nti ffe ng'abamawulire okwetoloola eggwanga lyonna bannaffe ab'e Kampala okusooka abafunye obuvune bayisirizzaawo balagiriddewo nti tetuddamu kavalinga poliisi ku nsonga yonna yonna. Ebitongole byonna byonna bamukwata mundu bonna abamanyiddwa UPDF, Uganda Prison Services, police, buli gomanyi nti mukwata mundu tetugenda kuddamu mu kavalinga okujjako wakasaale yekka n'ebitongole ebyo n'obusaale baba nabo nti tetugenda kuddamu kuba kavalinga okutuusa nga okusooka sina kutuliyirira kyokka nga batubulidde ensonga lwaki bakoze ekintu ekyo nga baliyiridde abantu abo nga babonereza ababadde emabega w'ebintu ebyo byonna byonna. Nalabye omwogezi amyuka omwogezi w'amagye brigade ndooza ye Kano Kulis nedalina erabidde ng'akudaala ng'akinjamira kigambo ekyo wakya kweseza kya lulimi ng'akinjamira dictionary y'omusoweto ekitiibwa mbuga gy'okweseza neewuunya ng'enjogera gy'ayogera yakubalaata obulumbaganyi buno kuno tukobadde kuba bamawulire buno bwabadde bulumbaganyi era bwe tuvumirira mu kaseera kano tuli mu lutawo n'abakuumaddembe olulangirira olutongole olwatandise olunaku olwatandise sabbiiti ewedde bo balwana bali mu kkuba ffe nti tutunule. Yesterday bavudde ne boogera nti kakati kino tuli mu kunoonyereza tuli mu kukola bwe tuti kino byabadde byesuuliridde enkola ey'ekika bwe ekityo tetugenda kubanga tugikkiriza. Nyinza okugamba nti kino kibadde kirudde n'okubaawo naye kireetawo ensonga eno. Ensonga ziringa 3 okusooka nze okutunulira bwendabye. Okusooka bamukwata mundu bano obutakkiriza nti waliwo enkyukakyuka eriwo. Sijja kwogera bw'oyogera otyo omuntu akwatira mu byabufuzi yokka waliwo enkyukakyuka ezze erabika nti kaakati duli emabega tubadde tujja mu studio muno nga twogera
nga njogera nze naawe nga teri nasobola kubanga agoberera nga bola abakulu bano kye bali mukola waliwo tekinologi amaze okuleetawo enkyukakyuka erabike enjoleke abamu babadde batadde amaanyi kukuba kamera zaffe main kamera zino nga zibakuba naye nga temanyi nti ate waliwo kamera endala eziraga ebyo bali mukola oba oli awo batasobola na kubanga balaba nga tebamanyi nti mugano wange abanika ekyali mukola waliwo kamera ez'essimu zo zebatataddeko maaso nga ziri mu balabisa basaana bakkirize nti waliwo enkyukakyuka eriwo nti buli kibaawo kirina okulipootingibwa ensonga endala batya accountability ku bintu bye bakola batya accountability batyo bakolako omwoleso ku bintu bye bakola abantu abayinza okugamba nti bayinza okuba bacontributing ebitundu binene nnyo ku bantu abo bo balowooza nti oba oliawo babikolera ni favor bwe abantu bwe bati oba okiraba bacontributinga kinene nnyo kukola kwabwe obubi oba obulungi simanyi kuba bayinza okulaba nga bo balina banoonyereza ne balaba ekintu kino obakifunamu obulumbaganyi buno ku bw'abamawulire wegambira nti bwabadde si busuulirire bwabadde buteeketeeke waliwo amawulire ge tufuna obudde buno buli kimu tugenda kyogera nga bwe kiri kubanga bo balwanisa mundu balwanisa batuuni balwanisa busaale ffe tulwanisa bigambo na kuwandiika kye tulwanisa babuteekeddeteekedde Kampala awo ku kifo ekimu era ekimanyiddwa nti kitongole kya gavumenti n'amannya tugenda kuwalizibwa okugogera kuba nago tugalina oba kiraba tugenda okulabisa tugenda kwongera ddala obbalabisa waliwo omukulembeze omu yali wa Amerika olunaku lumu yabuuzibwa nti singa omuntu singa oba wakusalawo okutambuza eggwanga nga tolina kabineti nenga tolina mawulire olondawo ki yaga kabineti njiza ebbali ndowooza ayinza oba yali Jeff Kennedy yaga kabineti njejjako nga bola kabineti ya Museveni yonna bweri oba kabineti y'ensi yonna njejjako nentambula ne press ebiseera ebyo press kyategeezanga nnyo okusinga kuwandiika okusinga kuwandiika press yagamba ntambula n'amawulire kubanga go gasobola okumbulira ekituufu ensi bw'etambula twalabye ab'amawulire abakubiddwa nga abamu basinga babadde tebataddeeko bode amas emitwe gyandiyatise omuvubuka wange ow'emmanduso buli w'amawulire yabadde targeted wali omuvubuka waffe wa NBS akuba ebifaananyi isano twalabye Abubeka Lubowa omunnamasaka wano wekayirikiti mu nnyingo baakubye helmet gye yabadde atadde ku mutwe neegoma naye ng'ekyo ekintu kibeera Ahmad kati singa omuggo ogwo gwatuuse ku mutwe obudde buno singa tuli mu lumbe lwa Abubeka singa tuli wali mu nnyenda awo oba kiraba naye nga kino kyonna okola kyaki bino baabadde babikolera ani kyekibuuzo kye twetaaga okusooka okutegeera biyambaani bino biyambaani ffe era Kampala obayisirizzaawo nti tuyimiriza ffe twadde twayisizza dda nti tetuddamu kukavalinga abantu bafaanana bwe batyo biyambaani njagala olunaku lukye ntunule mu CDF mu maaso nga mubuuza ekibuuzo kino banani abadde abasindisi ntunule mu afanda Abasibya Kagaba nga mubuuza ekibuuzo kino banani abasindika emabega eri twalabako AIGP yavaako Okoth Ochola nga yeewera nga bwe bali bagenda otukuba era ne batukuba nti tugenda bakuba nnyo lwajjako Masaka wano mukulambula agatayagala bamawulire tasagala bamawulire lwaki toyagala bamawulire ng'olinya public office kayihula yali omusajja waabwe bisagala lwaki toyagala bamawulire ng'oli mu public office owulire kino ekintu kitambula nekiva ne kwabo bonna ne bokka ne wano wansi ku ground buli muntu alowooza nti oyamba w'amawulire okukavalinga amawulire oli emyaka mingi nnyo mu kutegeera oli emyaka mitirivu nnyo mu kutegeera kino tetugenda kubanga tukigumiikiriza era okwekalakasa kwe tulina ku bantu bano kukyagenda mu maaso naye ginabeera myaka 5 nga tetugenda bakavalinga tugenda genda najjo mu maaso nga badde batunuulira mu kampeyini zonna nga kamera ezimu tezigenda wahansereko tezigenda waleswa wabula nga zigenda wa muntu omu President Kyagulanyi tezigendako wa Kalaadi tezigendako wa kandidate wa NRM nebanyiiga munnamawulire yali akavalinga ewaffe ku NBS yali akavalinga Kalaadi yali akavalinga
Oekitiibwa Nambi ng'alonda yali Kanali Mugume senior journalist ye yamukavalinga. Kitegeeza nti twasindikayo ttiimu namba bwe manjogeredde MBS yali egenza okukavalinga omuntu oyo yagenda n'amukavalinga naye mukudda abayimiriddeko ku kkuba abasajja babiri ababuyabuya babiri weba okola ekyobubuyabuya situsobola kusiganga bali mu bukookolo nabo tebali bona mu bukookolo balina emmundu bambadde ekyambalo kyaffe ekyeggwanga ne babalumbagana ku kkubo babatemule ekizoga nti kyekyali ekigendererwa because obukootya ku piki obagalidde omugemera wala n'oyambalagano w'amawulire alina obulina kamera ali live ali live oli mu kuswaza ggwanga lyaffe olumba otyo w'amawulire nga ali live on set oli mu kuswaza ggwanga lyaffe ng'oyambadde ekyambalo kyaffe okutta emmundu yaffe osigala otya ng'okyeyita omusirikale w'eggwanga oyo yali mu buyabuya tewalabye muganda waffe Sama yagambye essimu ebagijjako esimu yakola eya Sama bagimutwalako okumala eddakiika 3 ng'eri ku live nga poliisi gitutte n'egitwalira naddala naye ono alowooza bw'ogenda n'olaba abantu bano nga bastreaminga live abantu ababeera nga bakola live nga babanika wano bali mu kukola audience tosobola kupima nti ekoma wano tosobola kupima nti ekomawa abantu bali mu America balaba obudde buno abantu bali luddawo era bw'ogenda mu gundi wano wegambira nti abantu baffe bano abamu bakyali emyaka nga 10 emabega nga balowooza nti essimu eno oli bw'abanga akola ali mu communicating ku bantu bano ekintu kyeta mass media tebakirina mu mutwe tufayo ne ku bye bakola kubanga basawaza eggwanga lyaffe nze bwe nva ne ngenda mu US ne ngenda wa ninga nti mu Uganda bandabira mu kifaananyi ekimu abantu abatulugunya n'abamawulire wamawulire talina kwatwako abeera nswa njeru oyinza otyo kikola buno obulumbaganyi obwakoleddwa ku bannamawulire tubuvumirira n'omuntu yenna yina alowooza obbukola ate n'omuntu yenna alowooza obbukola nawe wabeera wano Masaka tugenda mwolekeza omuliro gwe gumu kubanga mbulula obuzze bubawo tuze tubiraba era nga nva waggulu ekikookolo kye twatadde ku bakuumaddembe bano kyatandise ate kyaddala n'olunaku olw'enkya balina press conference tetugenda gikavapolisi bweyogera abakuumaddembe wabeerawo ababatwala kati tulina afande Paizo Seriwagi yakuyasa kyoyite mu kitundu kye eky'Essembabule gyali bonna ekikookolo kibagendako afande Paizo bakuuma mukuume abamukuuma abo abamukwata mmundu betwataddeko ekikookolo ate tugenda kulangira n'ekirala ekiddako natti ze tumyumyula nga bola natti ezibateebwako buli lunaku tugenda kwongera okulangira natti endala nga bw'olaba sanctions ze bateeka ku Russia first phase second phase n'endala tugenda kulangirira endala tuyinza n'okulangirira okujja ku poliisi awo okwongera okulaga obutali bumativu bwabwe n'abantu abajja bulinaku okufunawo obwenkanya bategeere nti ne gye bagenda okufuna obwenkanya be banoonyaamu obwenkanya si benkanya.